Abadde vaawo mpitewo ng'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority bakola ekikwekweto okubeesenza mu ntobazi mu bitundu eby'ennansana nga luno lunaku lwa mwenda ng'ekikwekweto kino kiyinda okusenda bonna abeesenza mu bibangirizi by'entobazi. Bano babadde wamu n'abasirikale b'eggye lya UPDF wamu n'ab'ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku butonde ng'amakanda leero bagasimbye mu zooni eya Nansana West 2 gye basanze munnamateeka w'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi okuva mu maka g'obwa President nga ye Wasswa Muzaale John agezezzaako okubalemesa okukola egyabwe. Wasswa agezezzaako okulemera mu nnyumba gye yazimba mu lutobazi lwa Nansana Lubigi nga bamulagidde okugyamuka ne yeerema olwo n'agyeesogga n'agumba omwo nga kitutte ebbanga nga beezooba naye. Bakiraba kunaggukirako nga bw'abadde ava mu nsisinkano ne mukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni nga n'olwekyo okumusengula abadde balina kusooka kumuwa budde okutuusa nga yeeterezezza, wabula kino abasirikale bakirabye ng'ejjoogo ekibawalirizza okussaamu amaanyi ne bamufulumya nga talinnya n'oluvannyuma Greda neeyisa ekikumbi mu nnyumba ye. I had a meeting and even I've stopped a meeting with the facility. I have the document myself to do the presentation. Oluvudde wano boolekedde ku nnyumba ya munnamagye yagannyuka Captain Saalongo Ssempala ng'ono alabye guli gutyo yeenaanisa ebyambalo by'amagye olwo ye n'abakuumi be ababadde babagalidde emigemerawala ne balumba abadde akulembeddemu ekikwekweto kino nga bw'amutegeeza ng'ennyumba ye bw'etalina kuvaawo kuba ne President Museveni amumanyi ng'omuntu. Yakyankuluma mwenyeroni kitiibwa Pulezidenti amanyi bulungi. Ono naye kino tekimutaasizza nga n'ennyumba ye ekooneddwa yonna n'eyiika ku ttaka ng'ono asigadde atolotooma ng'enkoko enywedde amanaabemu wakati mu kulabula nti ebikolwa bino byandiviirako abantu okwekyawa ne bivaako obuzibu mu ggwanga ng'alabiddwako ng'awera nga bw'agenda okutuukirira abakulu mu ggye lya UPDF bamutaase. Kusiba mwoyo n'obutendeke bwe natendekwa abwabadde wateeka okubaawo akabi akanene. Ni mutaase obubi obwo bugenda okujja n'okubaawo okusosonkereza okwo gugenda okuvaamu ekizibu. Ekikwekweto kino tekitalizza na kkanisa mu kitundu kino ezisoba mu 7 omuli n'ey'omusumba Mutabaganya Munyeneeza n'abalala nga nazo zikooneddwa ng'abatuuze obuzibu babutadde ku bassentebe b'ebyalo abasussizza okwagala ensimbi. Ekkanisa zaffe zaakamenyebwa baakamenya ekkanisa 7 anti wetwatuwayo lusinga tugula nga bagamba awo wantu oyo we landlord era ne bajja ne basayininga ne mu ndagaano zaffe twakola ne landlord ebbanga lino lyonna nje kati mazeewa n'emyaka 18 teyina kyetuyambe wabula kyeringa kye yatuyamba kutuwa ndagaano ate ne mala ne yeekulembera okusayininga essembe z'abo abatumenya which means teyina kyetuyamba. Ssentebe w'ekitundu kino Mayiga Dickson naye abaddewo ng'ennyumba z'abatuuze kw'ossa n'amasomero bimenyebwa kyokka ng'ono olumubuuzizza ku ky'endagaano z'akolera abantu ku ttaka ly'entobazi ataddeko kakokola tondeka nnyuma wakati mu kwebalama kamera zaffe. Omwogezi w'ekitongole kya NEMA William Lubuulwa agamba nti bo bakolera ku biragiro bya President Museveni n'amateeka ekitongole ekya NEMA kwe kiddukanyizibwa ng'aweze nti teri muntu yenna ajja kusigala mu ntobazi ne bw'anaaba munene atya. Ne tujja era nga tugenda tutambula tutuuke Nansana Bwaise awona era nga ku mulundi guno nsaba njagala okutegeeza bannayuganda nti tewali kigenda kuyimirira mu kkubo lyaffe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.